Ziramu kwaniriza gwe eyakaneyungako wano ku Kingdom TV ngera mawulire gafa amalindirire agakawungeezi kolwaleero nga tandise n'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kalabudde ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya Uganda National Examinations Board okwekenneenya obulungi ebuyigirize bw'abantu baabwe abagenda okwesimbawo mu disitulikiti empya. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Tango Odoyi, ku mulundi guno tebagenda kukkiriza muntu waabwe yenna kuggyibwa mu bukulembeze kyokka nga UNEB yakamala okwekebejja ebiwandiiko bye. Oluvannyuma lw'abakulembeze ba NRM abalondebwa okugenda nga baggyibwa mu bukulembeze, ekitongole ekya UNEB ekyekebejja ebiwandiiko by'abo abeesimbyewo kisabiddwa okukola obulungi omulimu gwakyo ku mulundi guno. Ssentebe w'akakiiko ka NRM akavunaanyizibwa ku byokulonda Dr. Tango Odoyi yalabudde bw'ati bw'abadde ng'atongoza enteekateeka y'abagenda okuvuganya ku kada ya NRM mu zi disitulikiti empya. UNEB should do its mandate of verifying and certifying. Because NRM Electoral Commission is not an examining body to give exams, therefore we don't have a history, academic history of any candidate to use for verification. District zino empya mulimu Kakumiro, Kagadi, Kibaale, Lubanda ne Omolo nga bano bagenda kulonda abakulembeze okuli omubaka omukyala abakiikira mu Parliament awamu n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu. Akakiiko ka NRM kagenda kutandika okusunsulamu ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno olwo ku Lwokutaano batuule balabe engeri gye bagenda okunoonyaamu akalulu. We shall nominate them on 7th. Nomination will take place on 7th. Expression of interest goes between 5th July to 7th July. That very 7th we nominate. On 8th we start campaigns. 8th July up to 13th July. Campaign, joint campaign for NRM people in those districts. District zino empya zaasalwamu oluvannyuma lwa Parliament okuyisa ekiteeso okwongera ku muwendo gwa zi disitulikiti mu kaweefube w'okusembereza abantu obuweereza. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.